Lwaki ku Ssenyonyi ekifo ekyo kyali kituddemu ba leader of opposition okuva ku side ya FDC bana balambirira. Kyatuulamu Philip Wafula Ogutu, Nathan Nandala Mafabi, Professor Ogenga Latigo, Winnie Kiza, ne saawulirako jjejjere bw'oyo nti wuuna atambulira mu mmotoka gavumenti gye yamuwambwa ate mwalwanyisiza gavumenti. Lwaki ku Joel Ssenyonyi ate n'owa FDC yakabeera ne tools ze zimu emirundi ena n'avaayo n'akola statement ng'eyo? Bwe tuba nga tuli mu kububuyaza bantu, okkiriza nti Dr. Kizza Besigye yabubuyaza abantu emyaka 20? Kubanga kino Kakwenzi akireeta okusiiga ekifaananyi nti omukulembeze His Excellency Bobi Wine n'ekibiina kye kiri mu kububuyaza abantu nti kigenda kujjawo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni, naye ng'ate ekibiina ye mwawangaalira kyakabeera ne tools ze zimu zaali mu kulangira Joel Ssenyonyi ku ba leader of opposition bana balambirira. Sitwawulirako ng'agamba nti Besigye ali mu kububuyaza abantu. Sitwawulirako ng'agamba nti FDC eri mu kububuyaza abantu. Naye office Joel Ssenyonyi just omwaka gumu tegunnawera na bulungi nga mutandise okusiiga ekifaananyi nti laba abaagala okuggyako Museveni batambulira mu mmotoka ze, laba abaagala okuggyako Museveni batambula n'emmundu ze. Just kusiiga busiizi kifaananyi nti Nuupu eri mu kububuyaza abantu. Tugambe Nuupu weba ebubuyaza abantu kaŋŋambe emyaka 4, FDC yabubuyaza 2, tugisalire musango ki oba tugiwe kibonerezo ki? Mu bufunze Besigye akyasinza okububuyaza abantu. Oba baba Besigye bwe batambuliranga mu mmotoka ezo baalinya ku mulamu ogugobwa ze zimu ne Ssenyonyi zatambuliramu, wabula ye Ssenyonyi bwazitambuliramu tali ku mulamwa gugoba. Lwaki olumala okwota lukugira lumansa amanda? Lwaki FDC eraze nnyo National Unity Platform obukyayi? Era lwaki egitaddeko nnyo akazito nti mutulwisizza nnyo? Mwababeera mu position eyo emyaka egisoba 20 nga tuuzi zino ze mutulangira ze zimu nammwe ze mwakozesanga. Kale mmwe mumbuulire nga mmwe abaali bakozesa tuuzi obulungi ezibaweereddwa Museveni okulwanyisa Museveni, kikye mwatuukako? Kakwenza wawe mwatuukako. Bwe tuba tububuyaza kati kkiriza ne Besigye yali mu fferi. Omanyi omuntu addira ayagala okusuulayo ebizito bya banne mu nnyanja mw'eryato liwewuke kyokka nga ye ebibye akutte. Njagala osuuleyo ebya Kyagulanyi mu nnyanja nga n'ebya Besigye oli mu kubisuulayo, kubanga Kyagulanyi olunaku olwaleero atudde mu kifo Dr. Kizza Besigye kye yatuulamuuko okumala emyaka 2. Kyagulanyi yakakituulamu emyaka 4 gyokka. Ne Kyagulanyi munnanga alabika nga akola ne bali tayinza kulwanyisa Nakyemalira ng'otambulira mu mmotoka ze. Tosobola kulwanyisa Nakyemalira nga Loopu atambulira mu mmotoka ze, tekisoboka. Naye nga ne Besigye baloopu be batambuliranga mu mmotoka ze zimu. Office eyo privileges zeefuna ne offices ziri zaafuna ng'oba abalala nga bakyagituddemu zaafunanga kyekimu. Lwaki bano baagala okifuula ekyokulwanyisa ekirina okulwanyisa His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero? Lwaki ffe tetwakifuula kyakulwanyisa kibalwanyisa? Kale katugambe twali tetunnakitegeera nti eyo woofiisi efuna kiralo. Bwe tuba nga tukitegeeredde ku Joel Ssenyonyi tukitegeere nti ne bali abaazirimu baafunanga kiralo. Ssenyonyi bw'aba atambulira mu UG nga mwalina okugobera gavumenti, ne Professor Ogenga Latigo mwe yatambuliranga, ne Wafula Ogutu mwe yatambuliranga, ne Nathan Nandala Mafabi mwe yatambuliranga, ne Professor Ogenga Latigo mwe yatambuliranga, ne Winnie Kiza mwe yatambuliranga. Lwaki kwono? Lwe mulaga nti tosobola kulwanyisa Nakyemalira ng'okozesa tuuzi ze. Kanve enkoto nga byoyokya bidde. Lwaki temwatubuulirira ku mulembe gwammwe? Lwaki mutubuuliridde ku mulembe ogutali gwammwe? Be bano be nagamba. Omusezi amaze okugoba mu maka ge oba omuntu amaze okugoba mu maka ge,
oyo musezi temukyama waawo, oyo musezi temukyama waawo. Nedda wali egobye n'olyoka okakasa ensi nti amakaago mulimu abasezi, naye omw'amakaago amaze okukugoba ate ogamba nti nedda awo waliwo abasezi. Abantu lwaki baamala kusooka kubagoba ku opposition ne mulyoka mukiraba nti tuuze ezo si nnungi kukozesebwa ba opposition? Singa mwaŋŋambako ku kintu ekyo ku mulembe gwa maama Winnie Kiiza, mwaŋŋambako ku kintu ekyo ku mulembe gwa Professor Ogenga Latigo, mwaŋŋambako ku kintu ekyo ku mulembe gwa Nathan Nandala Mafaabi, mwaŋŋambako ku kintu ekyo ku mulembe gwa Philip Wafula Ogutu, then twalibadde tusobola okuwuliziganya. Naye temwaŋŋambako nga mmwe mukyavuga, wabula ffe tutudde ku steering ate lwe mutandika okulaba ekifo ekyo nti tekisobola kugoba gavumenti. Ekifo ekyo tekiriiwo kugoba gavumenti bakulu. Nkiddamu, ekifo ekyo tekiriiwo kugoba gavumenti. Era ffe si kye tuli mu kukozesa okusobola okugoba gavumenti, kubanga mu by'amateeka politics akoma kulayira. Nkiddamu, mu by'amateeka politics akoma kulayira, okujjako nga ffe mutuvunaana okukozesa ofiisi eyo mu bukyamu ne tusigala nga tukyalabisa throughout. That's why ebiseera biri so Besigye baayinangawo obudde bwa politics n'obw'okukolera abantu. Era nga bwe bamala okulayira oba bamubbya oba tebamubbya zirongazi, abakabe balayidde alonze ne leader of opposition ng'asuula ennanga ebyobufuzi biwedde. Naye abafiira wakati awo, abawambibwa wakati awo, ebikolebwa wakati awo, kakati ofiisi eyo eriwo kulondoola mirimu gya gavumenti. That's why teyitibwa ey'oludda oluyeekera gavumenti, wabula eyitibwa ey'oludda oluwabula gavumenti. Kyova olaba amateeka ge gagirabirira kubanga eriwo mu mateeka. Ate seetaaga kisomesa mmwe kubanga mutusinga okugimanya, mwakagibeeramu ne bammemba bana oba bataano, kuba bwe bagoba Winnie Kiiza waliwo awo eyaddawo, n'ensuubira bali bana, mwakagibeeramu ne bammemba bana, nkakasa mumanyi enkola zaayo. Ekitimba kya Museveni kitodde lwakuba ku mulundi guno kitodde intelekikyo. Ekitimba ekyo Museveni yakiteekawo nga kirina kugwamu bantu basiru so si bantu bagezi nga Kakwinza abawandiika n'obutabo. Ofiisi eyo amateeka galina tuuzi ze gagiwa okuddukanyizibwa amateeka so si Museveni. Era nga loopu yenna agenda okugituulamu ayina okukozesa tuuzi zeezo lwa nsonga ye kennyini aliwo mu mateeka, ekifo kino kiriwo mu mateeka era kyateekerwa dda amateeka gakiwa dda tuuzi kye galina okukozesa. Kakati bwe kibanga ekifo ekyo kiriwo mu mateeka nga ne loopu yennyini azze atuddewo mu mateeka, ayina okukozesa tuuluzi ezo ayagala tayagala lwa nsonga. Bw'agaana okuzikozesa awo abeera afuuse muyeekera. Gwe ate bw'oba wajjira mu mateeka mu kifo ekiriwo mu mateeka ekyateekebwateekebwa dda amateeka, then ogaana otya okukozesa tuuzi amateeka ze gaakuwa? Oyina tuuzi ki endala z'ogenda okukozesa era ozigyewa? Then wano ye omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'ateekinga advantage. Obeera omugoba omutuukako nti waalala bannanga abagoberera oyo mumulaba ngoba naye angobera mu mmotoka gye namuwa, gw'oba olaba kisoboka. Kakati gwe ow'obwongo obunafu aba amaze okukubamu kaddooti kali, ebbanga eryo ly'ogenda okumala ng'olowooza so nno omuntu agoba omuntu mu mmotoka gye yamuwa, gw'oba olaba kisoboka nsigale nga ngoberera oba neddira emabega. Ye eri omulaba abeera amaze okweyongerayo kubanga ekyo ekitimba yakiteekawo nga kirina okumuyambira ddala mu kaseera nga kano. Lwakuba ekyewuunyisa emmotoka y'emujja agamba nti ono angobesa ng'ate nze nagimuwa. Winnie Kiiza yagimugobesaako, Nathan Nandala Mafaabi yagimugobesaako, Professor Ogenga Latigo yagimugobesaako, ne Wafula Ogutu yagimugobesaako, naye teyakuba ku nduulu nti wuuna ngoba mu mmotoka.
gye namuwa tugambe tebaamutuukako wakati mu kumugoba oba waaliwo okukkaanya okw'enjawulo wakati waabwe. Lwaki ku Ssenyonyi ogifuula ensonga ng'ate si yasosa kyalina ku mpuuga yennyini emmotoka eyo yagituulamu naye saawulyako ku ndulu ya walala bunangobera mu mmotoka gye namuwa. Lwaki ku Ssenyonyi abaayi lwaki ku Ssenyonyi nga mwana tukireseeyo n'aba gavumenti ne kireeta OFDC yabeera akyogera kulaba ekitimba kya Museveni ate leero we kikutte intale kyo. Ekitimba kya Museveni leero ate kikutte omusajja omugezi okuzaama awandiika n'obutabo nga Kakwenza. Tukimanyi oli mugezi nabwe weeyita era tukimanyi ffe tuli basiru naye ow'amatama amangi owawakasanke si akulira. Wali ekongo juzi watuleeterayo emmundu mmeka? Kyekibuuzo nze kyenkubuuza. Olina abantu be wali nabe Kongo juzi be wasisinkana. Watuleeterayo emmundu mmeka? Era tutandika ddi? Va mu kulowooza nti yemmwe mwekka abalina okwogera ku lwa Uganda. Naffe Uganda tugi owuninga kyenkanyisebo. Abasaanidde n'abatasaanidde ffenna Uganda tugi owuninga kyenkanyi. Ntobeera naawe musiru nnyo kusukkakaawo kuba obuyazibwa Museveni kubaawo wennyini yategeera ekitimba nga kirina okubaako bekikwata naye abasiru.